ddera oba tandikire mu balwadde tudde mu masanyu tandikire mu balwadde gundi ayagala kugenda bweru eyo ndowooza Kenya kwongera mukeberakeberako ani Adam Mulwana olumbe luganye bambi ekyo bwogamba olumbe luganye alabika ng'omulwadde w'omukyala ali mu kalumu mwe baamuteeka olumbe kasita lukumalako omwezi naye ndowooza nti katulaba mu Uganda ate tetinafuuka kimbe ate ekimbe kiba kisusse kaakati of course ndowooza bwanamalwegano gakozeeko ekisoboka naye ndowooza mu okwagala okweddayo okwongera okwetegereza obulamu bwe bananga bali ku online ndeka network ya mwembi naye munatusaasirirawo mugende n'ekyo ekiriwo okwongera okwetegereza ddala obulamu bwe ndowooza yeetaaga okgendako kwagakaani because fena tukiziganya ndirabika esingako yesigala challenge eri abatukulembera naye nga batusorting out challenge ate abalina omukisa okutaasa obulamu bwe bajja kusigala bagukola ki bagutaasa kati olunaku olw'ejjo Sipiika Parliament yamuweereza obukadde 10 twagala okumwebaza weebale ndowooza weyayimbira toka kwa barabara Sipiika yali akyali mu FDC yali akyali mu campaigns ndowooza yinza okuba connection yaabwe ndabye omubaka Panado by the mubaka Panado alabashe so yaleese obubaka obwo naye nga kyonna ekikulu bagezaako okumuyambako mumuyambe kukugenda manye obulamu buno tokukkiriza muganda wange okola buli kimu ekisoboka n'olwana ate kati social capital ya Mulwana is mwe abamulaba so kakati bw'oba olina obusobozi mukwatireko kale soko tuwaawe tulina muganda waffe Adam Mulwana abasinga gwe mwakazaako eryatooka kwa balabala muganda waffe yalwala ng'omuntu omulala yenna bw'olwala omubiri ne gukosebwa ebbanga libadde ddene mikwano gye ab'omunda ab'oku lusegere babadde bamuyambako okusobola okulwanira obulamu kubanga asika obulamu tassa mukono era naye tagussizza n'emikwano gye abamubadde okumpi buli omu mu busobozi bwe obutono balwanye ebbanga liyise era liweze kakati ekusalawo twekubira omulanga eri mikwano gyaffe abatusingako obugazi mu nsawo ne mu connections twebaza nnyo buli asobodde okubeerawo mu kulwanirira obulamu bwa Adam Mulwana okubeera nti buli omu akutte kyasobodde twebaza bangi abataagala nabayisa mu kibi ku mpewo ng'eno naye nga twebaza nnyo okusigereramu naye nzereko ddala oli nzereko omutuufu nzereko waffe so mwebaza okuba nga yatusirayo message eno naye raba wenjogedde erinnya omulundi gumu naye musiriko n'agamba ate oyo gye ngindi kyalina mugamba oli mu kukyala w'abantu kitegedde era lwebubaka buno ekikulu kya bonna baana ave wano agenda tutiniti mulabeko mulamu Sipiika nampa obuvunaanyizibwa asoose okwogerako naye kusimu n'agamba ali atya n'amubuuza ddwaliro kiri alimu obujjanjabi bafuna batya biki boogeddeko naye n'ansindika nzije ng'omuyambi we ndi mukozi wa Sipiika ku Parliament nzije mpulirize ate muleetere n'obubaka bwe obwa million 10 ezaliwo nja kuzijjamu mu bipapula bazibale Sipiika bambi n'akusaasira Adam Mulwana n'akusaasira obulwadde bw'olimu n'akusaba ogende mu ddwaliro bakucekinge bulungi balabe olya olina ekyetaagisa bwe kineetaagisa okufulumyamu nga medical board yerina okuwa ebbaluwa ekufulumyamu bajja kukola kyonna nga bwe kisoboka for the meantime akwadde million 10 ezisookerwako nsaba munneebalizeeko kuba kino mbadde naaludde okukisuubira olumbe lunumidde ndowooza omwaka mulamba n'emyezi 6 tuyise mu bizibu bingi naye nsaba bannayuganda musooke munneebalizeeko abantu abo babiri nga sinaba kwogera kintu kyonna Sipiika wa Paalamenti Honorable Nsereko nalebo Panado nanga ataziridde nawe atuusiza obubaka abanange mwebale nnyo mwenna mwebale nnyo bali twagala okubaza Sipiika wa Parliament Right Honorable Anita
Among Magogo yeah olw'okubeera n'omutima era ndowooza nange tulinayo honorable Nsiriko Sipiika nange omuŋŋambire obadde ki ndi mulamu ate awo balwadde bokka kasooke tumalirize abalwadde nanga mpe amuwadde tuzikuwoga n'onoonya obulwadde muziko wamwe ekyata kikulu atya kumpa kuba nyinza okugenda n'onoonya obulwadde aye n'okoma nti wampa ezinzijanjaba beerera waawo baninde endwale bananzijanjaba naye njagala okwebaza omanyi offices zino buli gye zikomawo ku reaching out to people kiyongera okusembeza services eri abantu so mwebale naye nga ndowooza ngeri gye mutudde ne mu ntebe yennene okwongera okusindika services zetunone ebweru w'eggwanga okusembera wano at least nibanga tunoonya maintenance nakyo kirungi but still esaazi nga tukyalwana ku ebyo bino ebisooka bitambule era ndowooza nga tukyali mu famire eyo yeemu ey'abaani Magogo Mulwana family Magogo okay twagala okwozaza Magogo family as a